Munyagwa 2010 yewambako mabade temukimanyi ne yesiga basala enkoko niyeyiwako omusaayi ndagamba badde bampambi abizeemu 221 nti simpas on what ground ne tuyina abayaaye n'emiyaayu natekawo miliyoni ezo neŋŋamba njagala Munyagwa ajje wano atambulemu ng'Omuganda tekyamulema kati nkyongeddeyo miliyoni zange 3 mu weeks 2 nsaba Munyagwa ajje wano atambulemu ng'Omuganda ze miliyoni 4 buli amanyi Munyagwa njagala omugambe ajja atambule ng'Omuganda afune miliyoni 4 Munyagwa si Muganda nagamba Munyagwa si Muganda abantu bangi nnyo ogenda Munyagwa oli waffe mu Western Java ne muzeeyi baabwe gye bali Munyagwa mumanyi nnyo nkubuulidde kyovula twakuba Kasunda basi wano yajjira mu Social Democratic Party waneka wempe okulaba ng'ayitamu naye Munyagwa tabangako nze wajja wano improving okutambula ng'Omuganda ate waayogera jjajjaawe nga gwe tunoonyereza kyova olaba abantu abeewuunya agamba Munyagwa alwana atya n'ekyagulanyi Munyagwa ojja kusanga nga yetumukunde chovola barwana n'ekyagulanyi tumukunde ye Muganda wa wano okitegedde kye nkugamba era abantu mbagamba temwewuunya abantu abamu abagenda okulwana ne Bobi Wine ngaba Munyagwa chovola Bobi Wine tasobola namuwa even a single comment otegedde kye nkugamba Munyagwa alwanira kintu kyabwe be bantu abo chovola bamuteka mu Kosase wallahi bilahi talai Rebecca Kadaga yamugamba omanyi Munyagwa ntegedde byokola naye butakuswaza genda mpola namujjawo mpola buli kimanti ekyasaidi eri yakisangawo buli yalinga omubbi oba muletanga mu Kosase kasaraba Munyagwa ngoma kyagamba ekyango nya agandi ndawakoma anti ninogu otegedde kye tuliko kakati Munyagwa anange chovola ba Munyagwa buno obubadi bwe bakolanga nze nagamba luli Munyagwa yaleeta bakikankane abo nabo n'abaana bala bali beenalim kati Munyagwa n'abaleeta mu opposition naye kati ng'ekigendererwa kyabwe mission yali emu dokita kino kikwate nga bagamba nti bagenda kwekalakasa kati bwe bagenda bati ku street okwekalakasa ng'abaana ab'amazima aba opposition nga babeegattako naye nga ne bakwata ne bali bagaayi bo babate ekiro ne bagende luzize basobola okudda mission yaabwe yali nti buli bekalakasa nga baagala okunoonya abavubuka ba opposition bennyini nga babakwata kati goleo bakwata ne guy kumbe ye muyikyemu agenda kudda nga mwe babateekayo nga bagenda wala bwe bati mu myaka 5 nga basobola okukwata abantu emitwalo egi ye eri operation ya Munyagwa eringa yanita among o deputy gundi ekigendererwa kye mu FDC kujja abantu mu opposition batwala mu NRM nini nga yo kimanyi nti abantu abamu tebamanyi nti oyo anita among Deputy Speaker wa gundi wa Parliament tomanyi yali FDC abamu babyerabidde benzo kanga tabakirabye yali FDC ekigendererwa kye kujja abantu mu opposition bateka mu NRM naye nga FDC nga abantu bakimanyi batayebwa otegedde kye mugamba kati kyovola aba President Museveni yali so confident n'agamba nti come 2021 there will be no opposition why bonna yali abamanyi nti bali ku table bali kulya mugati gwe otegedde kye mugamba naye nga tamanyi nti no waliyo dunamis ya Bobi Wine egenda okujja tuli fena kati Munyagwa ebyo byagamba okwewamba abadde alowooza nti abantu tebamutegeera agenda kuddamu akola ebiri Munyagwa yagamba Bobi Wine nti gwe kasita onoddira abavubuka ne batandika okwekalakasa ngenda kwegattako takimanyi nti Bobi Wine bamuwadda buli fayiro y'omuntu yali mu opposition oba wali mu opposition akolera President Museveni Munyagwa bali wati fayiro eri bweti
ensonga eyo. Don't forget to subscribe and share all the time, all the way. Ekiso olunaku olwaleero okulire mukulu byayogedde mukulu Munyagwa ne bannange Kaye. Olwali Munyagwa tusonyiwe twamukozeko research amala. So tugenda kumwogerako mu buli ngeri yonna tugenda okukola. Ntumirako wali mukwano gono asengula abantu yani. Ruth ali wano yali abe China wali wano agenda kubuza ku bantu yenna antikati yayogera olu China olwo yankubira nanga oba yangamba yayogera biki ono leero mama njagala abantu bagambe kinongo interpreting tugambe mu China zanchusa yajja tugambayo bibiri naffe tusobola okukwata king tutuse mu ggwanga okwazo n'okola kanguso this the live show mbebaze mwe bali kutwagala Kaye ni Much kitegeza waba guys antishimanyi waba guys 10 katugera hi enkuba kati ogera China mbuno enkuba banange etonye ne jamu natukwata mutusonyiwe n'amasenyaze ne gavaako anage batusonyiwe tuli mu China mutusonyiwe ya suppose okobudenga bukyali naye tuina jamu tuina enkuba tuina akatengo n'amasanyalaze bina biri mu Uganda. So tugenda kutambula mu style ezenjawulo all betamba bakabogoza M&J Medcoya mutusonyo onako olwanenga twatumidde ko kutambula ko nabo obadde okimanyi onako olwa tugenda ko nsonga ziri 3 esooka tuina ko Munyagwa oboko tuina ko Solomon the son of the first son obokubiri tuina Muhammad Nsereko ne tugenda kusooka ne Munyagwa 2010 yewambako mabade temukimanyi ne yesiga basale enkoko ne yeyiwako omusaayi nagamba badde bampambi abizeemu 220 mweki nti simple so on what ground nedda kansoka namuze kuba tulaba buuza kanamuze ku mama temuzija mu live wano njemba kubemba okusaga bawoganaawo kati nyabu daye wa furume kikomera genda mu mwesonyiweko kakati lusava kwa badavu akomyewo mbagambi ndoza bategedde wempuli yawo gana mujja kuva mu live mbakanyigo abolu wekikomera government ejja tubonyabonya n'abapangisa batubonye so abatulaba bannange mbalamusiza amanya gange nze Kaye Wisdom mutawani w'omulala yakula ku mato mutali mazzi n'esserira akabulijjo mbaga travel rengo esingiro tingira Buganda tuli bana basajja kawo kana twatukana ngero twasikyusaamu boligo wendigwa tumala kugwa kugwawo Ssaabasajja Kabaka yasembayo. Now nze ngenda kutumirako abantu bamu mujja kulaba Abaganda's Mover Services twali tubagamba ajja kujja ndakika 5 abagambe byakola mu mangu naye njagala okutumirako ba Paradise Real Estate banno ddala abagulira ettaka ne bakuzimbirako kye nabagamba era abagolera live eri otwali ne doctor bagamba nti bw'obagulako ettaka kasoosasulako half ng'otandika kuzimba kyekyo kankwe namba yaabwe eri 0785 anamukaga 15 mukaga 0785 461566 beba Paradise Real Estate Kasangat gwe kasaba gulire ettaka nga gwe nosasulako ng'otandika kuzimba ebigendera bibiri okukakasa nti ettaka liryo ekyo kimu ekyokubiteri atayagala bbanyi osasula wozimba ng'ogenda mu maaso ekigendera baga otuuke mu nsi empya ng'oli kabulette katebule Doctor ine ekintu kyenjagala otegeere ku Munyagwa bannaye tulina 1 hour tambuza link tuli ku Flashlight UG live tuli Kaye Wisdom official nabagamba nti munyambe program zino ndo nano YouTube channel tuzikozesa kubeerayo naddala Flashlight nze muzeyi wange byarugaba gwe nsinga ogoberera ennyo mukama atuyamba ono nazikizaamu jakana aliyo yamuteeka mu kamoli mu sepiki oba mu chupa nambikako no problem bakiriza mbera igwa kyekyo naye kakati ogendayo you subscribe to Flashlight UG gendayo program ezibeerayo ne Kaye Wisdom official munyambe genda Kaye Wisdom official subscribinga kwanjagala kuweza abantu 200 nabagamba ekigenderwa kyeki. Now doctor njagala kugamba oyina ekintu kyenjagala otegeere no omanyi kakati doctor olaba kakati olaba doctor wasoma nnyo ne tulina abayaaye n'emiyaayu n'emiyaayu nateekawo miliyoni ezo neŋŋamba njagala Munyagwa ajje wano atambulemu ng'Omuganda tekyamulema kati nkyongeddeyo
milioni zange 3 mu weeks 2 nsaba Munyagwa Jewan atambule mu ng'omuganda kongeddeko ze milioni 4 buli amanyi Munyagwa njagala omugambe ajja atambule ng'omuganda afune milioni 4 Munyagwa si muganda tumwadezi nagamba Munyagwa si muganda abantu bangi nnyo ogenda Munyagwa oli waffe mu Western Java ne muzeeyi baabwe gye bali Munyagwa mumanyi nnyo nkubuulidde kyovula twakuba Kasunda basi wano yajjira mu Social Democratic Party waneka wempe okulanga ayitamu naye Munyagwa tabangako nze wajja wano namproving okutambula ng'omuganda ate waayogera jjajjaawe nga gwe tunoonyereza kyovula abantu abeewuunya agamba Munyagwa alwana atya n'ekyagulanyi Munyagwa ojja kusanga nga yetumukunde chovola barwana ne kyagula tumukunde ye muganda wa wano okitegede kyenkugamba era abantu mbagamba temwewuunya abantu abamu abagenda okulwana ne Bobi Wine ngaba Munyagwa chovola Bobi Wine tasobola namua even a single comment otegede kyenkugamba Munyagwa alwanira kintu kyabwe be bantu abo chovola bamuteka mukosase wallahi bilahi talai Rebecca Kadaga ya mugamba manyi Munyagwa ntegedde byokola naye butakuswaza genda mpola namujjawo mpola buli kimanti ekyasaidi yeri yakisangawo buli yalinga omubbi oba muletanga mukosasi kasaraba Munyagwa ngoma kyagamba ekyango nya agandi ndawa koma anti ninogu otegedde je tuliko kakati Munyagwa alinange chovola ba Munyagwa buno obubadi bwe bakolanga nze nagamba luli Munyagwa yaleta bakikankane abo nabo n'abaano bali beenalemba kati Munyagwa n'abaleta mu opposition naye kati ng'ekigenderwa kyabwe mission yaliemu dokita kino kikwate nga bagamba nti bagenda kwekalakasa kati bwe bagenda bati ku street okwekalakasa nga abaana ab'amazima aba opposition nga babeegattako naye nga ne bakwata ne bali bagayi bo babate ekiro ne bagende Luzira basobola okudda mission yaabwe yali nti buli bekalakasa nga baagala okunoonya abavubuka ba opposition bennyini nga babakwata kati goleo bakwata ne gayi kumbe ye muyiche mwagenda kudda nga mwe babateekayo nga bagende wala bwe bati mu myaka 5 nga basobola okukwata abantu emitwalo egi ye operation ya Munyagwa eringa yanita among o deputy gundi ekigenderwa kye mu FDC kujja abantu mu opposition batwala mu NRM nini nga yo kimanyi nti abantu abamu tebamanyi nti oyo anita among Deputy Speaker wa gundi wa Parliament tomanyi yali FDC abamba byerabidde benzo kanga tabachirabi yali FDC ekigenderwa kye kujja abantu mu opposition bateka mu NRM naye nga FDC nga abantu bakimanyi batayebwa otegede kyemugamba kati kyovola ba President Museveni yali so confident n'agamba nti come 2021 there will be no opposition why bonna yali abamanyi nti bali ku table bali kulya mugati gwe otegede kyemugamba naye nga tamanyi nti no waliyo dunamis ya Bobi Wine egende okujja tuli fena kati Munyagwa ebyo byagamba okwewamba abadde alowooza nti abantu tebamutegeera agenda kuddamu akola ebiri Munyagwa yagamba Bobi Wine nti gwe kasita onoddira abavubuka ne batandika okwekalakasa ngenda kwegattako takimanyi nti Bobi Wine bamuwadda buli fayiro y'omuntu yali mu opposition oba wali mu opposition akolera President Museveni Munyagwa bali wati fayiro eri bweti nti Munyagwa yali akola kino kyovola baye Munyagwa buli wayogera ku Bobi Wine amugamba komyawo okwekalakasa why Munyagwa mwe yali akolera nga akola atya nga buli wagenda ku street we bakwatiramu abaana ba Buganda wano ne bakutwala Luzira n'ofiireyo otegedde kyekyo kyekyali ekigendererwa kye omanyi nti Dr. Basola ffenna wano tuyoola era bakyasobola naye batuyoola kati otugenda okwekalakasa ffenna tusobola okugenda naye nga ne DPC yansindise ffenna nga batukwata ne batuteeka mu kkomera nga ne mu kkomera omwo bagenda kumbuuza bateesa biki kumbe fe tugenda kutuuka nfuna abenneeyimirira mwe babatwale Luzira waliyo abaana be bakwatira ku mulembe gw'aba Besigye nga beekalakasa ng'oyo Munyagwa yabatwala ku street nga bali Luzira bawera n'omutwalo nga ne Munyagwa tasobola bajjayo ne kaakati kati bo baali opposition bya ddala naye bano bakikankane be wala President Museveni ateekayo bo bavubuka baali beenaale mu kubanga Munyagwa yabali ku ruutinga nga mission bagimanyi nga balinga oli tomutegera gwe nagala deputy RDC kati aine yali Luzira nga bamusalidde tone tokimanyi twagenda omwekangaali bwa muzeeyi wane genocide yasoka genocide amawulire ne gakubawo kati omusajja yavuddewa kakati RDC ali nomwogerako n'asala mbalala
anti deputy RDC wayo naye baali bamusalira kino njagala abantu bakitegere nga bamusalira luzira kati ekibuuzo yavaayo ddi dokita wali owuliddeko ekintu kino ekigamba nti abantu abamu babateeka luzira ne bavaayo kino mbamanyi gwe genda obuuzi ono omusajja yavaayo n'agamba butwali tutuga abantu bamuyitaani bakuzebula waliwo ono omusajja yali oyo omusajja yiyaani so ye yandaba mu drone oyo kikere naye muveeko waliwo ono yagamba nti yandaba mu drone hano nakubira Bobi yange nenkubira ne gundi ono XP nembagamba oyo muvubu nali simumanyi namumanya kati beba abavubu kyovola Bobi Wine yagamba nti abantu abali mu opposition tabayinaako control otegedde kyengamba so now mu bufunze that is it ekyamunyagwa tukiteeke emabbali abantu bonna abalaba munyagwa bagambe Kaye Wisdom yataddewo milioni 3 dokita milioni 4 ajja tunnyonnyole obuvoobwe ogenda kwewuunya kati wiki ejjanze ngenda kunnyonnyola ku buvoobwe nga nje bit by bit kati abantu abali wano balina amanya ng'oli mukwano gwange ali mwogezi wa poliisi Kayima Emilian nga mwagala nnyo nenga mutule n'awandiika n'ekitabo kya Buganda okumanya oli yali muzibu nenga bagambye wawana kati munyagwa kati nkugambye kati munyagwa ali wano ina wakola bwati saidi ena alinga fene bwayogera bwati ayagala kudda mu mission kwata abaana ba Buganda wano babatwale luzira kubanga yesi wawana ne lwasti yega na kikankane group tasobola anti kati abayoba netwa je mu state house ne baga president agambe at nup mbu kikankane ya nup bisele ebyo kikankane yabererawo nge besingide mu Kawempe nup yali teriwo ne people power bali tebaliwo kati president Museveni atomera bulijjo olaba yatomerera ku gundi buli kimu atomera ekyo that is not oye mutomezi ati bamutomeza obani ali ku social handles njamu kuba nempi nayi na handula sibitegeera kwaka katosola kuddira president chief of intelligence no wandika mbu kikankane ya nup ng'owandiise nga ne banga kikankane yo group yavukawo yabererawo nup teyaliwo papa teyaliwo ne Bobi Wine nga tusuubira nti ali byobufuzi gwe n'owandika ku page yo nga batadde mu state house kakati ekibuuzo dokita wasoma president fountain of honor n'ateeka ku social handles information etali ntuufu kakiba kikyekyo kati lwaki tebamuguza helicopter enfu olaba emia finding out nti kikankane group ya D nze nga eyali maaso gokka ffenna gwe tujjukira tumumanyi kyekugambye nze olunaku lwe nalaba president ng'ayogera ku zebula natya zebula yali weenaale buli omu akimanyi mu Kawempe zebula lwaki baali bamwagala abantu wadde yali weenaale zebula ng'asobola okujja n'abantu b'opposition n'agamba nete mwekalakasa abasajja bajja bakuba kyovola zebula baali bamwagala abantu naye nga weenaale mu ebyallo n'oyo Hudu Hussein akimanyi oyo guy RDC wa Kampala obusimanyi RDC akimanyi zebula naye Museyi bamwa misinformation n'agamba twasaanyizaawo zebula yabyogera but time anti-gambe time nekomerezimu abamu babalinze tugenda kukirala nenga tunagenda kukirala ekisinga okunsanyusa ate nekinyiiza ani project planning officer wa Kampala bilioni 12 nemukola magundi tax park nemudamitamu ebinnya dokita woba kyoyagala wano ekyo kyogera kati kankubulye mbadde sitegedde n'ekyo kankusomese in 1 minute kwasaagala budde buzibe yali planning office director of planning bali bamita no director of physical planning mu Kampala yali mukazi so n'okubulya gye yali ava waffe mu Western region ng'alina diploma diploma mu bimuli botany naye ng'ekifo ekyo kigamba omuntu okuba director of physical planning wa Kampala ng'olina okuba ne masters degree mu planning yalina diploma mu botany naye nga deputy we yalina masters ne main boss nga alina diploma mu botany naye nga ekifo kyalimu kyetax nga bawandikako alina kuba masters in physical planning nga deputy ali musajja oba mu Eastern naye nga bonna bakimanyi nga nenge giyafunamu omulimu teryakimanyi why bano baddukanya ensi ye Uganda nga baddukanya ekinabiro ba poti ye poti bali bazimanyi kati buli kimu kisoboka wano kati olabe yo paaka
twayonona billion 12 ogirongosa 10 that was too much kubanga temuli kizimbe bajja ne bayiwa mu chorus in a space of 2 acres fena twali twagadde eri ku luguudo lwaffe okwambuka musajja n'atwalira chorus naye baatuganda nali sikimanyi nakitegera butegeezi nti mu Kampala tosobola kukola chorus ava ku ttaka lyo neetuuka ku main road ekyo tekikkirizibwa nenga mbeera Uganda ekyali mabega mu mawanga amalala omuntu wa bulijjo n'amala asalawo okukola ekkubo nga yetuuka ku main road bamuleetera buleetezi plan bamugamba sebo tukutegedde weebale kwagala kutukolera kkubo naye osobola oddikola ku standard eno nti ye n'olikola ku standard eyo mwano mu Uganda tekikkirizibwa tosobola kukola kati ffe baali bambaliddeko kyenjaga okugamba chorus kati chorus g'osobola okuyiwa in the space of 2 acres nga sina kkubo nga woolaba tasobola kumalawo billion 12 kati ezo baziisa mangu yangu ojja kusanga nga waliwo awo yazirya n'azimbawo fulaati naye nga bakosa billion ezo era n'akola mu kifo ng'akimanyi nti proti ezimu baaziguza abantu omanyi bwe baaziguzaako waliwo omukulu bamuyita Rwejema bali abala bagira mu kampuni zimu otegedde sigamba Fred Rwejema waliwo Rwejema kati waliwo badde ndozo muzimu gwakomawo waliwo Rwejema ate kati ato yatomera n'agula proti ng'ataddeyo erinnya lyabala bayita mu kampuni bagambye bayo wano muganda wawa gwe basobola okuguzaawo proti era gayi n'agamba bwati when you see NRM person dozing in the parliament just tick anti kache chobola banaga so for that reason tosa kuddira muntu botany anche nkugamba nti fe abamu we twajjanga tuwagira President 7 tetwali bidoli oba bidomola nti yenjawulo chobola nti fe batuchawa waliwo omwami omukyalo omugwe manyi bamuyita Mama Janet mwenale oli omukazi ayagala President 7 newo kati nga fe tumulaba tumusasana tumwayo kasente ayambala gomesi za yero namugabo bwezo gomesi tezikuunyirira buli wabeera omukolo gwenale mwajja atambula bunene president n'amanyi atambuza bigere taba na transport bamuyita n'omuyita abuze ku bantu kati kyovola abantu nze nakizula abantu abaagala President 7 ebyallo ebyaddala bannaku bazibu abola abavuga mpenkonyi bamwagalako sente kyovola President 7 newalwala bajja mutuuza mu ntebe kubanga abali mulifunako sente weebali ojja namusanga si yafuga n'eggwanga eri baina nja kusula nja kukuba lumu omutwe nkubulira balina obuyinza abafuga eggwanga lino gye bayita sijja joga awo tugenza abalala bagiyita deep state tugendeko awalala tudduke obudde bututwala nga n'omuchina ali wano omuchina ali wano anaita okuta wakoze interpretation ennungi nabyogedde osobola n'okwogera ne yogerayo ebigambo biri nti nkuvu tugenda ku program yogerayo kimu mutugumiikiriza tulina omuchina saawa yonna ajja ababuuzeeko tugenze tulina omuchina yatusomesa oluchina wano nnyo nze yamusomesa kuluvunwa olwogera lukyali luzibu kati ate godwogera olusobola naye luvuna tosobola nze leero tugenda kutambula be tutyo omusajja gwe bayita Nobert Mao yagambye bw'ati mbu yabaddeko ne President 7 n'amugamba tusooke gundi Solomon Kampala aba Robert Mao budde buziba bwe buti tusooke Solomon Kampala tuyite omuchina wano tudde ku Mao kakati no nega banange ali ku gundi tambuza BDN friends everywhere I shall be very happy subscribe and share all the time. Let me tell you something abanda bawana zino channel ziriwo kuinforminga otegere Uganda engeri gyetambulamu ne gyeraga tetubaira wano kuwemula tukola ki kyovola tuba twetegese nti sawa bakola ki batutwala so we are informing you twagala oyagala eggwanga lyokole ki right now oyo abadde bampulira waliwo omusajja amusindikidde amaze emyaka 2 ali mu America naye asa passport ya Uganda ankubidde munyivu muzibu nenga nza waliwo omukazi yesibawo ne pesa n'agenda mu embassy ya Uganda mu America nga mutuuze taagana kufuna bya Uganda twakola program emu nga njogera ku Belgium nali mu Belgium nengenda ku embassy ya Uganda nensanga mu Filipino kati ye n'agenda ku embassy nga ayagala mu national DVTI kati nga ayogera Luganda ng'oli ayogera Luzungu ayogera Uganda akantu akalina akarecording ali pesa kyava tukagamba oli omuwala naye muwala gwe accent gy'oyogera nfuna nnyo gifosinga njogera Luganda yogera Luzungu yogera kati omukazi nga flowing osobola okulowooza Obama ekyo kyokka namugamba
waliwo blogger ayogera nti no embase zammwe zonna mutuyisa bubi naye nzize wano nkugamba we no badala otunula eri namugira passport ya America namuga nze ndi mutuze na wano gosobola okuba nga tosobola nakuba mutuze wa wano so yeah ekivudde ku kyo kyogere twali tugenda ku Solomon ku Solomon nga kyengayo kutegeeza nti obadde okimanyi nti nno ne muhozi Kene Rugaba mwennyini yasomera Kisubi nkati nkuwa bwino yena maaso Kene Rugaba wali osomera Kisubi omanyikiddwa you are obby of that school kakate yebikola byakolanga kate twabiteekanga ku mukono kankubuulire ekintu by the way njagala okwebaza abantu is an Kisubi obby who send me WhatsApp yana bagamba nga bampa info waliwo info mweyaze nasese no seka about nja kigamba naye osindika WhatsApp ku namba yange n'oba ogikubyeko noga njagala Wisdom taako video nteekako eri 070 49 439 0701 4940 39. That is my personal number. Kategoririza ebintu bya Solomon Kampala omwana wa Bobi Wine. What is the story? True story behind ngenda jigamba. Vako bino bya muhozi mbu obibi kyabe ebichoko biveko kubanga sisinga ntandiko kubula eteri bya muhozi ebyo babeera ba obi emweri esomero ojjana kugweri ozirike essomero lyali limu wano lyokko mwana president Museveni mwe yasomera eryali kulembera omuzungu namasagali yamugoba nako bagobana nja mugamba omwana president Museveni omwala kwensinga okwagalira bamugoba yat oli omukazi omuzungu yali muzibu era balwana nnyo mujjawo wabitegera otya kuno omutugo muba info badeki yamugoba mama we najane convoy omama mukazi yamugamba gwoli first gun ne I'm the president Alpha and Omega in this school and then I come out next week. In disciplinary cases, I stand to be corrected. Nkubulidde. Within disciplinary cases, nja kigamba kubanga oyo mwakala nnyo. Compare contrast. And the first omwana wa tukole comparison. No, ekyamugobya tekyali nti noba nja kigamba kasagala kibike kino gwe kitegeera. Nja tunyimya mu fatu kwatagane. Walola byoko muntu anyonja ganga aliye kama kosi. Kati ngenda kigamba. Nacho ngenda kigamba. Kakati mpuliriza njagala abatulaba bulungi nnyo tegeera. What a pen, what a share this video. Jengendo kugamba the true story about Solomon Kampala na chicheche agwao. Tone, I will be together. Yeah. David Beckham. Omulangira we Bungereza. No, okay kale. Simulangira neba mwechifo bamita. Is it sir? No, bachita. Is it sir? No kuli otya. Bamwecha sir. Waliwo kiri ekisinga era mulangira nja kijjukira David Beckham the footballer yakwata abatamumanyi genda ku YouTube teka mu David Beckham international footballer ola video bwe David Beckham ayina omukyala bamuyita Victoria ebulaaya yakyasinza otunda engoye ezakabi bw'oba omanyi kibayita Victoria Secret neziba mpale nikane weziba chinku gayo ku buli bisawo ate nga za rate ziliko David Beckham yadidde njagala mugoberere bulungi mbabuulye tebabalimba now I'm giving you a true story atenji tandisa bulungi tandika David Beckham yakutte ka video na recording ka video nga si audio singa yabadde audio wandiro yakutte ka video ne yekwata nga yebaza abaana ba Bobi Wine the gladiator dunamis n'abagamba nti abaana bange be baba ngamba ne tugenda kweyongera okukolagana ka video bwe kati ng'abawereza n'ebirabo we are going to play it mukalabe ng'abawereza n'ebirabo David Beckham abazungu abo tebali basita abo tebali nga basita ba Uganda bosanga nti fimbo mukasasula eri mbuyumbo bw'ettaka kubanga wana nti kati labayo aba western aba wano tebali talent chobola ebya talent tebabifa nja kwogerera anti kugamba abali ginuini gwafuna yekirabo ate babigaba anti temuli fasana kuduka ezo gamba gwa katudde ku kino David Beckham alikodinga ka video ngagamba abaana bange baba ngamba era tugenda kweyongera kwatagana nasindikira ba Solomon noli omuwala ebirabo katuwuliriza namala ka video abana ne bakata ompuliriza gwe sebo bulungi nzija bwe bamala
bakawaayo bwe katika video bakawani kati nzija government ya President Museveni ebala ebulaya gwokimanyi ebulaya omuntu akyasinza okugaba obuyambi mu charity nga mugagga bamukendezaako emisolo singa David Beckham akwata £1 million n'agiwa Solomon oba ekibiina kya maama we kye kiyamba abawala n'abawa £1 million eri David Beckham bula abasola omusala bamusalako emisolo nga £1 million ezo nga tagisasa kyova olaba mu America oba mu Bulaaya abantu abasinga okugaba mu charity babakenderezaako nnyo emisolo otegete kyengamba era ebibiina bingi bifuna obuyambi okuva mu Bulaaya naddala mu America. Why? The policy is omugagga yenna asinga okuwa mu charity bamukendereza nnyo emisolo kati ye newaba tayagala omugagga oyo tayagala byakuyamba charity agenda okulaba nga wagaba mu charity afissa emisolo mingi weewaawo n'abamu abazungu abo naturally bagabi otegedde nti bo bakwatibwako mangu ne bagaba naye nkugambye polisi yaabwe kiri nti njagala okitegeere omugagga gyakoma okugaba mu charity mu bibiina ebiyamba abaana bamulekwa abanaku abakadde bitya ewaabwe bamusalako nnyo emisolo gye yandibadde asasula. What was the intention of Beckham then? Nzija Beckham yayogera akantu mu eyo video tugenda kukwatagana okukwatagana anti labayo gavumenti ebeetegedde David Beckham abaana be bakubanga jukira David Beckham yagamba abaana bange be babangamba kitegeeza Brooklyn waliwo simanyi gwalina Brooklyn simanyi bani baromyo kirabika be ate omwana w'omuzungu kasita akwagala kiba kiwedde kati gavumenti yawano kiki yayina okukola tono yayina okukola okumenyawo enkwatagana ya family ey'abalangira nene y'omulangira wa Buganda Kyagulanyi kubanga abaana kati baali bagasse gokimanyi nti David Beckham mu lubiri takonkona anti takonkona eri abantu abafuuse bassa babasalako omusolo actually bamuwa ekibita order of British protectorate oba empire something bajja kimpaliwo ekyo ekitiibwa ekyakabi ekyo kye bawa abantu otegede bakita kyassa kati wuliriza kanaka no waliwo kiri bakita order of British something nja kijjukira tofaayo tukyagikola kati nkuwa wino true story abantu bawano government yawano ebala naddala ekintu ekikwatagana kubajjako obuyinza balaba ng'ono omwana family omusajja atagenda kukwatagana kubanga ka David Beckham asobola okukwata abaana ne maama waabwe n'ebintu ebibiina byakola n'adiverting obuyambi bw'abadde agabe nagamba buteeka mu kiri ekibiina ate ka David Beckham tasobola kuddira ssente ze ziteeka mu kibiina kya Babi Kyagulanyi n'ateekamu ssente n'ozikwata how David Beckham asobola n'okuwaabira agamba ssente zange ziwa bali mukyala wa Kyagulanyi ayamba abawala kati gavumenti yawano ebala nnyo. David Beckham yakola ka video yabala nti tukutula tutya ene enkolagana egendo tandikawo egendo tukuba omanyi kye bakola nga bakwata ebbaluwa omanye di master wa Smack ize munyankole what again I did it my friend I did it mwana we soko bonge wani abasajja bawano kye bakola gwe bakati gwe doctor tibasobola nakuwa kifo kwa kati gwe oli Muganda bamanyi okulidde wano anti nkubulira bamanyi oli mwestana okulidde wano oyogera wano kati gwe baba tebakusiga aba abasajja kye bakola abawana bannayuganda batukulembera baddira ebifo ne bateekamu abantu one time bijja bayamba abantu abajja bayamba kyovola agenda mu Uganda Petroleum Authority bantu bewaffe baliyo URA masomero agakabi kati na misagali na milyango ogenda kulaba agodo strong schools kati right now Smack Master wayo genda mbuze jali Java typical western olaba obamuteeka wagenda bayamba eri essomero lya Smack wano lye likyasinza okubaamu ebintu ebyekisiru lwakubanga tulibikirira iri somero omanyi alumni chairperson omanyi soko linde omunkubeka research nayenze kansigai ko di master alumni yoyo aiwa dekaleka nawe genda we've gone beyond to research them kati edi master gwe baleta ali mu kintu atuddawo ne bamugamba tuyambe nakwata ebbaluwa suspending Solomon najiwa Alan Kasujja
nze gwempita NRM journalist mu Bungereza BBC from Uganda. Why Alan Kasujja twatukola presidential debate twali tulese Shaka Salinga ye senior journalist one of Voice of America nga yagenda okubiriza debate ya presidential debate yali one NRM government negamba tetwagala fetwagala Alan Kasujja. Why Alan Kasujja was NRM government leaning omusajja headmaster a westerner headmaster of SMAC nakwata omusajja Alan Kasujja ali mu Bungereza ne bamuwa gundi nti tweeting kino katala ni Kasujja mugezi nakola tweet ngalinga aninye somero mbulwaki bagobye mwana wa Bobi Wine na ye kigendererwa ki yali ayagala gamba banna Uganda nti bagobye mwana wa Bobi Wine lwanjaga otegera kye ngamba nenga story yo never ku David Beckham yakola ka video ngagenda kwatagana n'abaana basoro otegede but you copy I do understand ezino channel ozijjako oba tolya kyamisana olina okuddayo n'olya mwogo nato olina okusiba mu sikongo okola research kugambye kati ekigendererwa ki abazungu bwe balaba abaana baabwe nga babadde babakwasaganyiza ne family eri family eyo one n'amala gizuula nti bakwasiba abakazi banyi banjaga ayangu ogitemayo kye babadde baagala ekigendererwa the story behind Solomon's suspension Alan Kasujja NRM BBC journalist eryeji kutulawo nkolagana David Beckham gyabadde agenda kuteekawo between Bobi Wine naye jukira Bobi Wine ali mubamenya ba president b'ensi mikwano gye kacha tutekeko David Beckham kati chobola Alan Kasujja yazze indirectly ngalinga anenya SMAC ne tweet ensi yonna tekitegedde tomona Bobi Wine bamugobye kati Alan Kasujja n'akikola ng'omuyaye n'abanga yefuula anenya naye nga kyebaagala one David Beckham ategeere teno family gyogenda okulagana nayo banyi banjaga omwana wuuyo kati nga baagala David Beckham atemeko enkolagana gyabadde atandise kubanga one David Beckham omutuni oba okutte royal family ya Bungereza nojire ekyokubiri sente ti David Beckham every year agaba mu charities over 10 million pound lwaki nugu kati asolo kwata million pound ezo tano nasiteka mu kibiina ekiyamba ekyo kya babbi kati ebyo nabo abadde babibaze free tosobola kuddira omuntu nga David Beckham afuuke mukwano gwa Bobi bannange olaba basumbuwanga naye nugu yaki bantu mwe nga mukwano gwa prime minister wa Jamaica kati yabasum kati Uganda esuubizo bagenda kufuna kifo kize kati ekyo kyebakuba kyovola babadde mama nyinti social media egenda kuba Solomon Kampala naye beewunyiza nga abantu bonna bali ku side ya Solomon Kampala kubanga essomero eyo SMAC I stand here to be corrected ebintu bye baginenyeza bingi singa tutandika bijja nze nagambye abaana ba sister wange basomero eyo waliwo neighbor waffe yali akubireyo egundi ennanga njagala okugamba ebikolobero ebiri mu bafaazi abo osobola n'okugwa eddalu singa mbijjayo naye otegedde ekigendero kya Solomon okumanya nga mbitegedde obwongo ne budda ne gamba oyo ye alumunayi wa SMAC noddayo naye otegedde abasajja bano babala yaddira ekintu ne bakibale naffe tubala babale ffe tufuna answer kati omanyi kati akalulu ka 2026 katandise buli kimu bakikuba kati Bobi Wine babadde balina okuba kati wetu omukyalina ono asooka atubuuzeeko banaye tukyali wane eddakiika 2 Solomon ndowooza otegedde story kitegedde bulungi no kati kankusula mu Luchina gye bannange mu ddakiika ntono nnyo katwanirize omukyalina ono ajje just atubuuzeeko katono tulaba lwakubanga twafunye obuzibu enkuba etonnya e Kampala amasanyalaze tutusereeti wano tukolera tukyalinayo topic 2 just sharing gundi eno link tukyali wano twagala mwana muwala ono bana abaana balokole bayina Ganda Mover Services ekisooka 1 kati nyonyola buuza ku bantu saagala mbyogere ng'oli wano abatulaba mwenna n'abatuwuliriza Dr. Soko jjeko obuntu obumpe mangu nga woyogera abatulaba mwenna nsooka kubeebaza mwebale ku followinga Kaye Wisdom official mwebale ku followinga Flashlight bulekeeko nze nja bukwata obwange mwebale kutufollowinga bannange mwebale kutuwagira muba mubawagira nange muba mumpagira bwe mubaagala naffe muba mujja kutwagala amanya gange nze Nakiganda Rita nvudde mu Ganda Mover Service tusengula abantu
okuva mu maka gabo babadde okudda awaka wapya n'aba offices okuva mu offices babaddemu enkadde n'okudda mu offices empya toza carpets tukilininga ennyumba yinza okuba n'ennyumba weeyagala okugenda tolina budde bugirongoosa otukubira oba n'otukyalya ku office yaffe omulimu n'ogutuwa tugirongoosa bulungi nnyo ne tweka tugenda ku kyokusengula bwe tukutuusa gy'olaga tukuyambako okuorganizingayo ebintu ebyo bulungi ate nga ne gy'oba tukujje tukuyambako bipakinga ne tubikwata bulungi tubikutuusiza gy'olaga tebyonooneka tewabeerawo kibula kubanga twesigika kankubuuze obudde ng'ejje buyise embeera ogirabye mbuulira ebintu specifically waliwo wajja n'otugamba muvinga ebintu mubijja China mukola ki mpa emirimu soko mbuulira ofiisi zammwe we ziri tuli ku Capital Shoppers Plaza Nakasero along Entebbe Road ku kizimbe kye bayita Capital Shoppers Plaza kiri opposite ne Corner House. Okay. Kakati mbuuza. Ng'ojjeko okumuvinga abantu nga basenguka. Waliwo oli nga tasenguka. Nga mwagala mulongoosiza nnyumba mugirongoosa. Tugirongoosa. Ne mwoza carpet ne mukola mutya. Carpet si twoza bed covers waba yagala renovation kusiiga langi ogwo mulimu tugukola oba kuba plaster finishing yo yena tumukwasa. Kwegamba finishing w'ennyumba mwe mukola ku finishing z'ennyumba. Aha tu finishing ennyumba nga plaster kusiiga langi kwoza carpet si bed covers kakati oyina eddakiika emu dokita akome wano njagala ombuulire ekirala ki kye mukola wayogerako okujja ebintu ebulayi ekirala kye tukola tulina kago yaffe erinnya bagiyita Animal Show Import and Export Company tuloadinga ebintu by'abantu abasuubuzi n'abagala ebintu byabwe ebyokozesa ewaka olinga alina kyeyeetaagayo tukimutikkire tukigule ebweru tukireete tusolera nayo kimutera mu container kwegamba omuntu singa ayagala ebintu obigula China asobola bakubira asobola otukubira asobola okujja ku office yaffe n'atukwasa ogwo omulimu ne tumutikira ebintu bye bulungi ate no bikiriya linga nakyo tukikwasaganya esegezo omuntu aba ataguza ebintu e China asobola n'okujja ku office ne muyamba bikiriya linga buli kimu kyonna ne beba bya air cargo kakwadde byakumazi mubisuubula kubijja mu nsi kyo oba mushippinga kujja mu nsi tubishippinga okuva China wonna tetusosola muntu oba yiwo oba Gwanzu oba Shanghai wonna kwaffe bya cargo era ne tulina office ne Dubai Germany USA kakati lamusa ku bantu mu China Dr. Nyamba ku baana abo ndamusa ku bantu mu China hey ponyo ni hao 我在这里一起Kaye Wisdom 他的名字他是我的塔勒榜我的名字是 Rainy 中国的名字 Rainy 然后我的乌干的名字我是Rita 那Chiganda 那个是我的名字这里乌干的名字kana akantu ngenda katemayo kateeka ne ku page ngankavunula oli mukwogera yes kati gamba nti njagala nnyo Kaye Wisdom 我还喜欢我爱你Kaye Wisdom 我是爱你njagala ogabe namba yo abantu bano mbaleeta nja mbanga mbaleeta ojja kulaba akalango Kaye Wisdom official bye bakola nesooka ogabe namba yo namba y'essimu yange eya Ganda Mobile Service woba okubya otuukira ku nze direct eri 0706 069 233 ojera biddemu eri 0706 070 069 233 yes 0706 069233 yes Rita na Chiganda Dr. Jangu tumale wano so nja kuba lwakwa leero obudde waliwo ebintu byenadde ngenda okubuuza n'abantu betwagala okubabuuza naye njagala kugamba abatulaba nti akalango kali ku Kaye Wisdom official enamba nja kuba njigaba ne bemukola ekisinga obukulu omuntu asobola okuba nga ayagala ebintu e Germany ayagala ebintu e China asobola okujja ku office yammwe ne mubimuleetera oba waaba abiguze musobola bikiriyalinga yadde wano nga alina ebintu ebiri sitaaka asobola omuyamba ate omuntu baba muzimbidde ennyumba musobola okujja ne mugikuba plaster ne mugipaintinga ne mukola plaster ne tupaintinga ne tucleaninga agenda okusenguka okudda nga buli kimu kyonna kiri set up ate n'omulala movers nti omuntu waaba asenguse okudda mu nnyumba endala waaba ali abakubira nebo batali busy nebo batali wofe tukwasaganya bulungi ebintu bye tewali kitubulako nebo tugamba nti tumulindire wakawe paka lwanadda atusangawo na cross checking buli kimu kyonna nga kiri bulungi kwa butukola nkutadde namba yenja kugiddamu njiba Dr. Jangu tumale gwa tuserete abantu bano tumale topic tone tulikiriya uli atone wagamba mbutu aha tumiridde tutya obuntu obujjeeko kakati nze nsaze obukwata bwenzi bukwate ndandikiriya nze simple nerabayo dokita otegedde abantu bano nti wadde batwetololwa naffe twabeetololwa tubasobola
okimanyi nti tubasobola aha kano kateeke wano dokita ebintu bino bya luzungu bino bya kyalo kasate ba matharax tofaayo naye otegedde nti abasajja bano babala ne bamanya nti David Beckham singa ayingira mu famire ya Bobi Wine tufudde emberenge hebegaze kati ate kyenjagala okwebaza Bobi Wine nti bukyekintu ekyo kyazze teyakipostingako talina kyeyakyogerako is a brilliant man period otegedde kyengamba omugezi asigala mugezi otegedde ye sokoleteyo ekirala producer tukyalikawa abasazeo kansubira nti ekintu ky'omwana wa Solomon bakitegedde information omujja wano era tebakulimba kyova olaba ono producer atugoba kampunzike bwenti banaye mbasaba ebintu byonna ebigenda okujja nga diversion nga Uganda enunulwa mugendere abantu nga bano ku Sunday nga tuli ku birthday ono tugenda kwogera ku Mau bwe twogera ku Mau tugenda kwogera ku Mau nsereko n'abalinga abo mbasaba ngera mbagamba temuwuliriza buli kyowulira linda Kaye Wisdom ngaze flashlight oba Kaye Wisdom official nzira mu bagamba enamba yange eri 070449 eri ku WhatsApp oba onkubira ku WhatsApp video twogere bulungi nnyo birthday ya doctor kandabe ku bantu abatali battima kwata dole meka nze bosindika nze nja kujjako ekimwe ekya 10 ngende nzimu oba naye ajja kumpaako ne mutugulye keki abantu bano toni tubasa tugulya keki kanda bagenda okungulya keki abagenda okugula keki Kaye go chief organizer yasha ntorota atene ya producer o ya weekend ako ngata gatuli mbintu tugenda kulya buli tugenda kwa tulya bitandise nanti katusibe no songe mwe banyimali eddamu abale kutwagala omukama omulungi abampere nnyo omukisa temujjango okusigala ku Flash Station Uganda. Keep subscribing. We need more subscribers. We need more viewers. Keep sharing our content all the time. We love you so much. We wish you the very lovely moment. Mwebale nnyo kwagala. Wali omukyala atali kunagamba ntino. She looks very perfect. Bado ategeeza no omukyala ndowooza movers. Movers naye wali wano. So we shall keep updating you all the time, all day out. Do not forget to keep sharing our content. Wetusobezaamu mutusonyiwe, wetunyiizizza mutusonyiwe. Nenga fenna tuli bantu, nenga ekituufu kiriwo ekiti. Mwe, we are what you are. Mwe mutufudde kye tuli lunaku olwaleero, buli lunaku. Temwerabira okutwagala. Bamuvazi mwena kampani mbatumuddeko, M&J Medica mbatumiddeko, Haji Kabogeza asangibwe wiiki alombeddwa ataase by'amaka n'ebyenfuna mbatumiddeko. Be nice, nkutumiddeko Momo, nkutumiddeko I love you so much. Mwena bana Kampala bana Uganda. Simanyi abaani kwadi mwena. God bless you. See you next time. Good night.